Honorable Minister Aruna Kasoro, Honorable Najuma Sara, woman member of Parliament Nakaseke, Honorable Namuga Goreti, MP Maogola, the Honorable Karwanga David, MP Busuju Mitiana, the Honorable Aza Tom Aleru, MP West Moyo, West Nile, the Honorable Nyongere Enoch, MP Nakasuke North, the Honorable Kefa Chiwanuka, MP Chiboga, the Honorable Bakabulindi, the Workers' Representative, Al-Hajj Asman Basalirwa, President General, Justice Forum Party, and Honorable Member of Parliament of Bujiri Municipality, the Honorable Mohammed Nsegumire, the Honorable Rose, the Honorable Nachimuli, woman Member of Parliament Kalangala, the Honorable Kasoro, Member of Parliament from Kibuku. Is it Kibuku or Iki? Major Herbert Ndiwarana, Omukungu Katende, sorry, Honorable Robert Kasoro, MP Budaka, Honorable Katenya Isaac, Member of Parliament, representing Bulambuli. All distinguished mourners, ladies and gentlemen. My name once again is Hon Nsereko Sebuliba. I'm your humble servant in the Parliament of Uganda, representing this constituency where we are. Today is a very sad day for me. Yet I don't want to speak a lot. But this message from Honorable Katolugwama will speak for itself. He told me that I knew how to create stories for him. And he came for subtitles. Haji mpawa heading ibwangwa. Kati yenongenda muganti baganti, the dead can talk. Nsaba muwulirizeko katono. Bamenya nnyo omutima tena kulaba nnyo okwagala. Nze Nsereko nkubuulire mu Uganda muno tewaliwo muntu asinga kwagala. Nkimanyi. Ekyo tokimanyi? Nkimanyi. Nze ntunuulira Nsereko oyo n'enkaaba. Ngekinkana n'okimanyi. Lwaki Nsereko anjagadde nnyo bwekyo ng'abantu be nakolera ebirungi byonna tebanjagadde? Lwaki baagala nfe? Naye Katonda mugumu nnyo bulungi. God is great, ate akyatwagala ayagala tubeerewo. Omanyi nze kati kankubuulire Nsereko nina ekintu kye ssagamba. Bwe nali ettake, nali mu ICU y'ettake, abantu ne bakutuka awo 20 nga ndaba naye nga nze wendi. Nengamba naye Mukama Katonda ng'onjagadde nnyo, nze nakuwaaki okunjagala bungi. Abafulumya omukwomu. Omukwomu bafulumya. Olwo mwana wange Julius n'agamba abakuba balindeko. Tubeegayiridde mulindeko. Katono wange guma Monsasire kantekeko airplane mode nzijeko abakuba. I want to complete his story. Fanya muziki ewo. Watya. Nenda
appointment nava mu ICU ne bandika Katono mama afudde. Wala muvubuka wamwe yali abusudde yeyambika yevuma oyo namugamba gwe atategeera Uganda yakulema otamwanyi otya lwaki ombika toli muganda wange toli wa luganda lwange toli wa gundi wa ombika otya ate ngambika aterawo condition yamala kumbika natandika okusolooza ssente banange musondere Katono bwama ssente muzigire wano nze nali seetaaga busente bw'abaana ba Nuupu Nsereko waali Matamumanyi lwaki twagala abantu kubanga abantu batubeereddewo kyali wange nkubuulira bwenjogera ebintu bino n'amazina gamagankwata abantu batubeereddewo abantu batwagadde waliwo abantu abatwagadde mu busira tuno kyetugenda kubagwa kati wali kyetugenda kubawa amazima ga Katonda mu ggulu n'abantu abagikwagala ero sigenda kwebaka mbatadde bana emotions ziwambyewo mbatadde kale tusula bulungi ddala era kata agenze kwebaka ebyo byali bigambo byesse gyeyongeddemu kyange sijjemu the dead can talk Katono Katonda yali yamuwalaavu waliwo yanyumiza ku mboozi endala kyekyo lwaki nabaga nti yaŋŋamba bino ebintu njagala obiteekeko lumu bwe mba siriiwo obiwa abantu ekyo nakikubuuza nakati abantu bano banakujjukira ate otandise mangu tisalomo ne balaba tebanzijjukidde waliwo benja okusitula abantu abamanyi my good heart ate nze seerabira mukwano gwange naye oba okola otya seerabira naye njagala nkutegeeza endugwa amaze okuziika omwana ndugwa yangamba tandala kulabayo omuntu ali confused nga Katono bwanga ne mubuuza lwaki mukama wange Katono oleeta omulambo mu ofiisi yange n'ogenda ng'ogwa ate nakutambuza wantu gwawokka natambuza n'awalala oluseke ngakuba oluseke ngende nziike transport wali wamufunye eddala ng'okyali ku nsonga ey'oluseke bainawo oluseke awo nali sinakutandika kubiika kukuba nnyo Katono munyumize story ogenze wakasiwuukira awo mugenzi omugenzi kasiwuukira ogenze yagende wa mugenzi kasiwuukira namusanga mulanchitayi nga nina byenjagala omugamba kasiwuukira asalireko walubamu gye nali njagala okufulumya waliwo alubamu bagiyita ya Betty Mpologoma ndowooza ne Martin Yangume kiri mu ddungu nali maze okuwandika ennyimba ezo kati njagala ennyimba ezo zifune
basikwate nengende wakasiukira anyambe ampe anyambe ampe studio yobe basasole sente tonotono nekasiukira yandugenjala jukira makakutambula takudemo ndendisukulakitai kasiukira yanyanga kuli ato linda kwani olumukyasi babiri ebikalu bye musibira mu lubuto loketo atwambala loketo bamuyita loketo oyo bwe twasibanga bwe twayambalanga empale nge omusajja omuwa ekitiibwa empale erina okunywera n'omwoyo erina okunywera mu mwoyo ate nowazina okukolayo kakoboloboto nga kwegamba nobakwate ekisipi ekinene n'osiba n'osiba n'oyambala akasaati kaslim fit obanga tekaliyo n'oyambala bibagi legeza fanga otwalinemu omuzenyi wa breakdown nawe bayitanga bugalu shabadu ne bugalu electric bugalu nga gwe tukopa era nze kantubuulire Nsereko naawe lusi bantu batononyala kutakuzira okuzina breakdance mu Uganda okuzina breakdance olukati oyingira ew'omugagga ali ku mmere alya enjala eddumu okufa obufiira akutte yakwata obanga makayita lwakyako geneteeka mu kifuba manya abagaganabanyeru napukini agyetaddeko bannange kasiwugire yannumya enjala nakosa yakwata ettooke lyaliddana bulungi n'alikoza mu kiŋŋembwa n'alikoza mu kiŋŋembwa n'alikoza mu kabo okulebeeta kuno kubi n'agamba katwabiribisi eyo koza mukama wange n'akwata ettooke eddala omusajja yatinumyenya n'akwata ettooke eddala n'alikoza mu butiko n'amaliriza ng'alikozesa mu nnyama ene n'enkoko ennyama y'enkoko mugimanyi kyakati okukoza yasembayo kasirugira yankola akantu akasembayo nakasula yakwata ekifi ky'enkoko nga kirebe nnyo 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 manyi ekifi ky'enkoko kana akabugulyeko ogasseeko byonna n'akakwata n'agaava kano n'akasobola ng'akula kulaba ngampe taata omusajja n'agyemberanga n'akimalawo abaganda bati be bali bayinalo baketi ziwezedde 10 zibadde wano baleetedde ebyokulya esiimu atabiribisi eyo ono obupakuli bwe baleeta bapanze waggulukako kukanaako bwali njulukira bulungi bwali obubakuli 10 kasiwukira ajaja. Thank you very much. Oye katonsa mumuwe ku bugalo kuba yayogedde si byange. Ebyo byali bigambo bya Kato. Lord God Father the Almighty, we thank you for the great life of the Honorable Kato Rwama, a man of courage, a man of openness, a transparent guy. Today as we gather here and remember the remarkable achievements of the late Kato Rwama during his tenure as a member of parliament, as an actor, and as a father. God, we know that you extended down your hand to touch the soul of this humble man. I know Kato must be smiling now as he looks towards me. You always held my hand. You always confided in me. You always trusted me, and he always stood by me. Even when I tried to persuade him during times of hardness,
During times of hardship, he would say, "You will call the last shot." His courage was evident in his unwavering dedication to champion the rights of the marginalized. He fearlessly tackled issues that many would shy away from, speaking out against injustices and advocating for positive change. His strong voice and commitment to justice earned him respect amongst his peers and the people indeed he represented, be it in culture and theatre, be it in his constituency, be it in his family, be it in his clan, and be it in our social gatherings. Kato was the man who would stand towards you, look straight in your eye, and tell you it's A and not B, whether you liked it or not. Simplicity was another hallmark of Kato Lubwama's approach to the public. He believed in cutting through the complexities and ensuring that the essence of the issues at hand were understood by all. He made it simple for everyone to understand. Kato yayanguya buli kigambo, n'akigonza buli emu gy'ali, n'akitambuza buli omu mu ngeri gy'asobola okukikwata. Oluyimba lwe nga bwe luli yali aluziriramu n'aŋŋamba, ekisolo kye bayita omuntu tokyesiga, ebyama bye bikuume wano ng'ekisanvu kyo bw'oba ozannya matatu, tokiraga buli muntu kubanga w'onaakigirayo gw'onaamanya. Above all, Kato Lubwama was an intelligent man, a man of great understanding and a content creator. What he didn't know, he labored to ask. Therefore, he appreciated those that knew. Kyava nabbi yabuuza nti benkanankana abamanyi n'abatamanyi tebenkanankana. Naga nti atahamuruna nnasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatiluna alkitabu afala taakilun. Mugamba bannammwe okukola ebirungi ng'ate mmwe temubikola, ng'ate mubisoma mu bitabo ebyo ebitukuvu. Mungu abuuza temutegeera. Kasuka ejjinja eri Kato nga byokola byebyo Katonda by'abadde agamba. During his life as a legislator, Kato Lubwama was willing to learn and willing to harness the good for the underprivileged. Lumu Kato yaŋŋamba, nze kambonebone abeerubaga balye, osanga balimanya bwe ndiba ngenze. Nanga atofaayo babanvuma banvume kati, nti siteesa. Naye buli muloozi lwakutuukako aba ayagala ttooke. Nze kambe n'ettooke buli antuukako nga mutemera. Ekigambo ekyo ndowooza mukijjukira. Ng'akozesa nnyo ekigambo ng'akola ki? Nga mutemera. Kato Lubwama's passion for arts was evident in his initiative to promote, support, and create new content. Kato waafiiridde abadde ali mu kukola firimu bajjajji balaga wano e Turkey. Kakati abagenda ogiraba mugenda kulaba script ne characters nga mwali n'Abatuluuki. Bwe yali ekkonya yaŋŋamba sirabanga ati yalinga wano. Unfortunately nze saagenda Turkey kumulaba, byali tuli wano mu Harambe nga bwe mubimanyi nga tunoonya buyambi. Mbeebaza nnyo abali wano mwenna, buli omu kye yawaayo eri Kato okuviira ddala nga mulwadde wa mutima ku sajjala eyasooka paka kati. Right Honorable Speaker, Speaker Emeritus Rebecca Kadaga, Right Honorable Among, Government ya Uganda, nze nabaga nti nga Kurani bwegamba nti faman ya'mal mithqala dharrati khayran yara wa man ya'mal mithqala dharrati sharran yara. Ne bwe kaba kalungi katono katya nja kwogerako, n'akabi katya
akatono nja kabajjukiza kullu haq walau kana mur twogera amazima ne bwe gabanga gakaaba. Honorable Kato, President Yoweri Kaguta Museveni yaweereza ssente ez'okumujjanjaba ng'ali ku Medipal ne bwe yali ng'ali ettaka. Abaganda bagamba nti teweevumanga muntu nga tonnakola ki oba sajjabbi mwe nga bwe mulinza okuba nga mulyogerako teribulako kalundu. Kato yagamba nange nawo omusolo nga bw'abadde ayogera bantaase nange ndye ku musolo gwange. Mbeebaza nti mwawulira omulanga gwe era mwamuwa ssente. Part of the bill was cleared by Parliament, the other part of the bill was cleared by State House, and this is a fact. Tuba babi nnyo bwe tuba abeerabize, kuba bwe tuba mbizibu tetuyinaako bwe tutagamba buli nduulu gy'okubira omuntu buli kyaleeta aba akuyambye. Kati njagala njogere nga Kato bwe yandiyogedde kuba si mukuusa wa mazima. Kato Luwama yasooka n'atabukira Jenosali Musale vidiyo gye ziri n'amugaa tosunangako yadde ku nnanga yadde kuba jjita. Naye ssebo mutuddeyo mutemaatema ekinyama nga nze siriiwo vidiyo we ne mugaa Kato bannanga ati kino naŋŋamba haji omusajja leka mukalakate nawo kye batuulidde kinene basuuleko kye basuula tutambule. Ne mugaa waayo mwe mumanyi ebintu byammwe era balwawo nga bagugulana. Najja naŋŋamba yankubidde essimu ne mugaa mpaayo nange kyompa. Era nsaba okubakakasa nti ne mu kuziika kuno Jenosali Musale nga muntu nkwogerako mwami kale bwakanda wannwako jeno yatuweereza ssente ezasoose ne tuzikozesa. N'awulira nti wakyaliyo omulanga ewamu omugatte aweereza miliyoni 50. Kato bino nzaabyogera ate nga mazima. Waŋŋamba tuweebase buli muntu. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala Jenosali Musale weebale nnyo. Nsaba mwongere olugalo. We should not agree on everything in order to work together. Tetuteekwa kukkaanya ku buli kimu okukolagana. Mbawaayo sitole era mukitegeere lwaki abantu tebajja kutegeeragana. Kanjogerere wano Kato. Lumu malayika y'okufa eva waggulu mu ggulu ejja wansi esinkana omusajja bamuyita Ibrahimu. Bwe musinkana bweti emugamba Ibrahimu nterekeraako ku kitabo kyange ekyo, please keep my book. Ibrahimu teyali mubi ng'akwata kitabo nga yeewungulamu. Bwe yeewungulamu nga Ibrahimu alingiza mu kitabo bw'ati ng'alabako lisiti ye bagenda okutwala, lisiti bengenda okukima okutta nga Ibrahimu ali waggulu. Ibrahimu ng'akwata peeri yeekuutizaamu nga yeeteeka wansi ku namba 6. Muwulira nga yeeteeka mu namba ki? Bwe yeeteeka mu namba 6 nga malayika Tulumawuti ekomawo ng'emugaasirabanga musajja w'amazima nga ggwe. Nkuteresezza obubaka bwange n'obukuuma nga bwe buli. Kankubulire bwe bwaddemu. Mbadde natumiddwa okutwala ng'oli namba 1. Naye olw'obwesigwa bw'olina ntuusizza ngenda kuteeka mu namba 6. Ogenda okukakkana nga Ibrahimu yeekyusizzayo kennyini n'ejja mu namba 1 ne yeeteeka mu namba ki? Olaba okubanga teyakuuma bwesigwa bwe kyaleeta ye kennyini okwetunda n'emugamba ate sikyusaamu mu kyenjogedde. Twali twakava okuziika Isimaola Access Kato n'ankubira n'aŋŋamba natidde. Kato nno nga tatya
nanga mbadde ku TV nga nkulaba ng'oyogera n'enkaaba naye otuuse bulungi mukama wange ne mugaa ntuuse bulungi nanga natidde ntandise okutya ndabira ddala okufa kujja ne mugaa katova mu by'okusaaga ate kufaaki nanga kujja nkulengera nangamba naye oba ki ekyatisizza omwana oyo ne mugaa tokkiririzamu nanga kasita wanjigiriza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naga Mungu yagera kumbe Kato tamanyi nti naye ali mu 40 ezisembayo ennaku emmeka Isima yafanga 6 Kato yafudde nga 7 ettuwa ya 40 ya Isima etuuka ndowooza ku Lwakubiri kakati Ichuli yali eri yayaniriza Kato amugamba fadda yingira mukama wange kakati ekiseera kikyo bakadde bange nyina ensonga ey'okubiri gye njagala okubabuuliramuko Kato yali mukkiriza nze bwe bujulizi bwe muwaako era buwo muwulidde ng'ayogera agambye nti Katonda yali akola ki tabaawula ayawula sijja kwogera ku bintu by'abalala nensaba okwebaza pasita Alozias Bugingo webale nnyo webale ddala wazze n'obaawo n'oyimirirawo ate n'otuwa n'ejjamba lya miliyoni 5 pasita Bugembe pasita Kaddu mwebale nnyo mwebalire ddala Sheikh Kuggwa ne bamashayikhi bonna abalala abateereddeko Katonda edduwa kuba Kato abadde tagwa dduwa naye kambabuulireyo kimu nga buli bwe tuba tusoma edduwa y'abafu ewaka Katajja n'agamba Muntereko jjajja wange Ssebwalunnyo yali mujjungute mwamuwulidde nga bamusomako n'agaa tuva mu Ssebwalunnyo mujjungute muteekeeko erinnya lye mu kitabo era mwekiri tetujja kowaffe kusabira Kato yalimanya bw'alisinkana ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumulamula era naseeyo nembuuza bano abajajinga abantu nti jjajjaawo ow'omusanvu ow'olukumu ng'Obusiraamu n'eddiini zino endala tezinnajja Allah agenda kumulamula atya kakati bino byatusangawo meaning abantu baffe baali bakkiriza naye era oli najja nga bwe yatugamba nti bw'oyogera Oluganda oba totegeera bulungi bw'oyogera Oluzungu gwe oba omubugumyemu naye nga ddala bw'okiteeka mu mutwe gwe Abaganda baali tebategeera be yasanga ne paalamenti eyaabwe be yasanga n'olukiiko n'omukubiriza waalwo n'omuwanika n'ow'ebyenjigiriza n'ow'ebyobulamu n'ebirala meaning tutuuse ekiseera ng'omuddugavu ali brainwashed ng'alina ku dehumanizinga culture ye aglorifying ekyomulala atunulire ekyabali nti kyekyenjawulo edda nga tuwuliriza nnyimba z'Abazungu zokka naye kati Kenzo bw'asituka tuyimuka Kato bw'asituka n'ayimba Shiba bw'ayimba ne tusanyuka Bobi Wine bw'ayimba ne tusanyuka Skinny Man bw'ayimba ne tusanyuka Palaso bw'ayimba ne tusanyuka Maria Mundagire ne tusanyuka bayimba mu Luzungu emizannyo performing art yagamba we must revive the future of performing art Kato lwe yasembayo okundaba lwe nasembayo okumuwa eddakiika entono mbadde nkulaba taata bulijjo buli kumakya era Kato nga mpita taata nga nze muyita mutabani lwaki abanzirako balongo na Kato ne babiri nga muganze Kigongo nze yakusookawo Kato teyampitako Hon Nsereko nga bwajja ankwata omukono eno wansi n'aga taata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh n'omuddamu nti waalaikum salaam n'omugaa kuubwa kiki muganda wange n'akunnyonnyola Kato nga wabaayo amuwadde ekintu wallahi ajja n'akugamba mbadde woono n'antemera naye bwantemedde bonna mbugabyegabye nze ku mugabo gwo gwe napatana ne mugaabeera wano
So haja kirafu wanyumiza nti Kato teyalina baganda be yaŋŋamba nga gagwa muganda wange omulenzi buli bwe nkutunuulira ndaba waswa ne mugaawo bwana Kato tojagala nnyo ate ngo nga nfaanana ng'omugenzi nanga nkwagala nnyo onfaananiramu omugenzi ne mugaawo kati ebyo byonna mbikkiriza naye buli bwonfaananya omugenzi nkakasiza ddala nti nange ndi mu lugendo naye laarayiba fii Allah yagaye nti tabaraka alladhi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi halaka almauta eyatonda okufa si tteeka kya butonde every living soul eri wano 50 years to 80 years from now kubana abali wano 80 years 90 years fenna tujja kubanga Kato mukikakasa mwenna kakati bwe muba nti muli bakkiriza tukkirize nti Kato simusobya jangu wano osembere wano temulina kwekweka. This is your time. The world must know what you did. Etirisa Kenzo kulwa federation jangu, you were there. Mwami ndi walana baati si bonna omulimu gwe mwakoze gwa ttendo nejasiimwe abantu bonna mbadde nzireyo nga nkuba amasimu. Right Honorable Speaker, webale MPs mwenna mwebale nsaba mukkirize abaka ba parliament bajje wako wano nze abasaba ku maiti ya Kato wano muyimirireko ko wano abantu babalaba abaliwo. Honorable Kalwanga, Honorable Minister Sandi basitudde gwe sobola kusitula ye my Lord Justice Batema naye naye bwasiima asobola okujja kubanza ame servant of court. With your leave my Lord anti nyina okwetereza, I humbly request that you step forward. Kataleese n'abalamuzi oyo Katonga mugazi mwabanyooma Kato n'aleeta Asumaani basaalirwa Presidenti wa Jema nga tasangika. Bannaye munzikirize, let's not get tired. Kato only has a few days here. Nga bwe twatandika tobeeraawo n'okoowa. Kisangika ababaka bano bonna okuba naawe obaweeko ku ngalo ez'omwanguka. Comrade Hon Nsereko agaye nti temutwala ssente za gavumenti mbeegayiridde ansonyiwe temuzirekayo kuba nammwe muwa omusolo. Ssente za gavumenti zammwe. What is government? It is you, the taxpayers. Bwe zinajja ne conditions zo tuzimenye naye tubeewo. Honorable Milton Muma weebale. But if bagambye nti batuwadde theatre tetukigaana, let's take it. Kuba n'eno gye tulimu is a contribution of government. It was built in 1959 as a present of the people in performing arts and culture. I think this theatre is 64 years old. Kantu katono nnyo kati mukigaziyiza. Manyi Musungu maybe John ayinza okuba agambye ettaka lyammwe temulituwa. John lino ettaka ly'abajjajja abo lye baba batuwadde. Si lyabwe. Bo bano ba trustees, they hold it in trust. Tulijjeyo tulitwale tuzimbeko theatre. Mutwale omugabo gwammwe. Mutwale omugabo gwammwe. Ffe temulina otugamba tuziteeke mu budgeti mwe mwetegeke nga teziriiko nti gamba nti ono wa kibiina kino tajja mu theatre oba wa ddiini eno. Where we are non-partisan.